Banamugeno gwa FGC okuli yali Ssenkagali wa FDC munamaji yaganyuka kano Dr. Kizza Besigye omukwanaganya emirimu gy'omugendo gwa FGC Mathias Mpuuga Ingrid Trinawe wamu ne Asumani basalirwa bebolekedde okukwatibwa basimbibwe mu mbuga olw'okunyomola ebiragiro bya poliisi. Kino kidiidde poliisi okulagira abantu bano okweyanjula ku kitebe ky'abambege ekyenjawulo ekireka ne beerema. Wano nno omwogezi wa poliisi Judith Nabakooba wagambye ne kati kisigadde kubavunaana lwa mpaka. Kirabika emirundi gyonna ebiri gye tugezezzaako okubayita bajje bennyonnyoleko batuwe statements zaabwe ku nsonga ezo tebasobodde kulabika. Kyokka nabo bamusekeredde ne bagamba nti poliisi ekimanyi bulungi nti kyekwate kiri mu mateeka ate nga mu kiseera kyekimu emanyi ne we basula. Bo kye bakola bagenda awo ne beebaka ne baroota ne bavaayo ne banoonya Ingrid. Kati banoonya wa? Ndi wano mbeera waka mbeera mu office. Lwaki tebankwata? Tetuli balambuzi ba poliisi. Buli kiseera kubeera nga batuyita kino kiri bagende mu kooti tujja genda mu kooti batulina omusango. Okusinziira ku poliisi fayiro z'abantu bano zimaze okutwalibwa mu yafeesi ya Ssaabawabi wa gavumenti okuzeekenneenya n'oluvannyuma bakulaba ekiddako. Tugenda kweyongera amaaso n'okunoonyereza ku nsonga zino. Fayiro yaffe tujja gitwalibwa mu wabi wa gavumenti ayitibwa DPP ayongere okutuwabula n'okutubuulira ki ekinaddirira mu nsonga zino. Bye bagamba nti banoonyereze situnabagala kunoonyereza situnaba nakuziyiza kunoonyereza kwabwe nefuse tuli ba mugaso mu bye banoonyereza era situjja beegattako kumenya mateeka na kulinyirira ddembe lyaffe. Linda kooti nebanyonyola nebagamba nti ekibiina kyaffe kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka. Poliisi bane bavunaana lwa kuba lukuŋŋaana lumenya mateeka mu January kyokka ne bagaana okugyeyanjulira bwe yabayita okubeerako bye babuuzibwa nga wadde bayise enfunda eziwera.